Ebizibu ebituuka ku bantu mu kwaza lubaale bingi. Okwaza lubaale si kibi, era okuyita empewo si kibi, era nga gwe mulembe mwe tuzze tutambulira. Kyokka lubaale yakola amakyusa. Ebizibu ebituuka ku bantu mu kwaza empewo biwerako. Okwaza empewo nzija nkibabuulira lunye. Okwaza empewo kwe kugenda ne muyita empewo oba lubaale nga muli famire, taata, maama, kubanga maama asobola obutabeerako oba okubeerako. Naye kati taata, ssenga, jjajja, abooluganda, mugenze mu mbuga, mugenze kuyita lubaale. Omukolo gwo teguba mubi, era omukolo gwo bwe guba gwalamye, lubaale ajja bulungi n'asaba by'ayagala. Kyokka obuzibu bwe bujjira kwe kubanga lubaale agatta ebitundu bibiri. Lubaale bw'abanga agatta ekitundu eky'obuzaale n'ekitundu eky'obutonzi, ate awo okwaza lubaale kuba tekugenda kukola makulu, era ssente ziba zifudde bwereere, ze mubeera musasudde oba ze mubeera mutaddemu. Ekintu kino oyinza kukirondoola otya? Ekintu kino okukirondoola n'okukimanya, muteeseteese mugenda ewa ssenkulu oba nankulu okuyita empewo. Lubaale ono aba ayogera emirundi ebiri. Lubaale aba ayogera ng'asinziira ku mutwe, ate lubaale aba ayogera ng'asinziira mu bubaka. Naye mu kyo, mu kulondoola ensonga eno, omuntu yandigoberedde ki? Kiki kye yandiwadde ekitiibwa? Tulina ekintu kye tugamba nti obubaka bwe bufuga obulamuzi, kubanga obubaka bwe buwa obuyinza obulamuzi. Oloota ate ne jjajja ku mutwe, mulamulwa emirundi ebiri. Ebitundutundu ebyo byombi kitundu kye kyandibadde kigobererwa. Oluusi muyinza okugenda ku musawo mwaze lubaale nga musangiddwa oluusi mulinayo ko ku bajjajjammwe abalamula ku mutwe, ate ng'era mummwe mulimu abassa obubaka. Oluusi jjajjammwe bw'ajja ku mutwe agamba nti ye twetaaga kujja wabweru, twetaaga kujja ku ttale, kuggyibwa ku ttale muterewo n'embuga zaffe. Naye ng'ate waliwo n'omulala aloota ebyenjawulo ku bino ebiramulwa. Abaffe twandigoberedde ki? Olutuuka nga mugenda ku musawo, jjajja w'abaana ng'abagamba nti tugenda kuyita mpewo era muteketeke bwe muti. Naye ng'ate ku mmwe kuliko abaloota olinnya ensozi, oloota ogwa mu binnya, oloota abambadde ebiddugavu. Era ng'ebirooto bwe mubimanyi nti mufuna ebirooto ebyekuusa ku mbeera eyo bw'etyo, nkulayirira bwe muba temusoose kutuula kwebuuza gundi oloota ki, gundi oloota ki, ne bwe muyita empewo ne muzisulamu ennaku 10 oba 9 oba 6 oba musiwa nsaano ku mazzi, nzize nkibagamba, nzize nkibasomesa, ekitali kibi wabula okubasomesa mutambule n'okumanya nga temunnayaza lubaale musooke mumale okutuula munoonyereze ku birooto bye muloota. Ebiseera ebisinga ebirooto biba byogera ebintu bya njawulo, biba byogera kirala. Okugeza, jjajja ayinza okujja ku mutwe n'agamba nze nabanja dde ente yange. Jjajja ayinza okujja ku mutwe, tugambe eddungu, n'agamba kati naabayigira ntya nga siina na lutuula lwange. Jjajja ayinza okujja ku mutwe n'aga kati naabawa ntya nga wadde n'okunkonkonya ku kijjulo, tewali wadde kijjulo kye munfumbira, okitegedde mwatusuula, naye n'ekijjulo ne kibula. Ye jjajja ng'ali ku mutwe. Jjajja ayinza okujja ku mutwe n'aga nti bwe munaaba temuwanze ejjembe lyange temugenda kufuna mirembe era temugenda kufuna ssente. Ekirala, jjajja ayinza okujja ku mutwe n'aga nti ebbanga lye tumaze ku ttale oba mu nkoola ddene tubabanja enzimbe yaffe. Obwo bwe bulamuzi. Kyokka nga mummwe mulimu emitwe nga muloota bwereere,
bano babakunamira, mulota mulinnya ensozi, mulota musaabala bwato, mulota abasezi, olota ebisolo bikugoba, olota ovuga bugaali, olota olinnya nsozi, olota abaana waliwo omukyala alina olubuto n'ayonsa abaana b'oluusi olota abaana beepamidde, ebintu ebyenjawulo ebyekuusaako bwe bityo. Obulamuzi bulamula mu nnamula yaabwo n'obubaka bukka mu nzika yaabwo, naye obubaka n'obulamuzi tebifaanana. Kyokka ate Lubaale yabalamula ate era Lubaale yabaloosa. Simanyi oba ntegeerekese bulungi. Empewo ze zimu era zammwe era zabajjajjammwe. Kyokka bwe ziramula birala, n'obubaka bwogera birala. Ekituufu kye ki? Abo abantu abasinga basingidde okwonaabonera. Ekituufu kye ki? Emisomo gino mulina okugyegendereza ate n'okugiwa ekitiibwa. Ate bwe tuba twasomesa emisomo gino tegiba gya kifuba nkikwata byensomesa. Wabula emisomo gino okubasomesa okubaleka awo omusigaza amagezi agagobeso era ku bbi. Obulamuzi bulamula bibulamula. Kyokka n'obubaka bukka mu nzika ndala ya njawulo. Ku byombi kiki ekifuga kinne waakyo? Era ku byombi buli kimu kiteekeddwa kukola mu budde ki? First, bubaka okuva mu kabaka. Kabaka bubaka. Obubaka okuva ewa Mukama Katonda. Kyekitundu ekibereberye nkiddamu. Kabaka bubaka mubaka okuva eri Mukama Katonda. Ate bulamuzi obusinziira mu kitundutundu eky'emisambwa emizaali ng'obuyinza gye bujja ku bisambwa ebibereberye. Oba kuba ndibanga bakategedde. Kabaka mubaka okuva eri Mukama Katonda. Olwo lwe lubereberye kankiddemu. Kabaka bubaka okuva eri Mukama Katonda. Ndowooza owulira akagira ako. Olwo lwe lubereberye olutali luzaale. Obulamuzi okuva mu kitundu eky'obuzaale. Obuzaale bufuna obuyinza mu misambwa emitonde obutonzi. Owulira emisambwa emizaale egifuna obuyinza mu misambwa emitonde obutonzi. Kati ku byombi mukama wa munne y'ani? Awe musingiddwa okubulira. Obulamuzi bwe bujja buga twagala nnyumba yaffe ne muzimba. Obulamuzi bwe bujja buga nti embuzi yange ku lujja ne mugigula. Obulamuzi bwe bujja buga nti temugenda kufuna mirembe nga temuwanze ejjembe. Obulamuzi bwe bujja buga nti ne mubeerawo nga temutugabula wadde akanyama oba wadde ekijjulo oba wadde omwenge. Bwe bulamuzi era ne mubikola era ne mutalabawo change. Naye nga tebimukoze jjajjammwe yennyini abadde akka ku mutwe n'abiramula era n'abyogera. Kyokka wakati mu kukola ebintu ebyo obubaka bwogera birala. Tugambe mutandise ku bintu bya Lubaale bye muli bikola mubitereeza bwe mugula bwe muteeke ewaka babakwasa. Kyokka wakati mu kukola ebintu ebyo mummwe mulimu abaloota. Ndoota abakazi bankunamira, ndoota obusolo bw'abasajja, ndoota omusajja akozesa omukazi walimba, ndoota bali babiri, ndoota ebinnya birimu enzikiza, ndoota ninnya ensozi, ndoota nsaabala ku bwato, ndoota abakazi abalina embuto, ndoota abazaala, ndoota nnyonsa abaana, ndoota abaana beepamidde. Okitegedde? Ndoota ex-boyfriend wange nga nsaba omukwano, ne ndoota omusajja yafa nga nsaba omukwano, ndoota mvuga obugaali. Ebintu bwe bityo. Ku byombi kiki ekifuga kinne waakyo? Emisomo gino mugyegenderezenga nnyo ate mugiwenga nnyo obudde, mugiteekengako omutima. Mujja kutegeera omuntu anoonya Lubaale yandibadde amunoonya atya. Ekintu Lubaale tekyandibadde kizibu, wabula emisambwa gyatukweka ebyama byagyo. Lwaki gyabitukweka? Nti abaasooka bamala okusobya ne banyiiza ennyo empewo. Generation eriwo tebagenda kufuna byakumukeeka. Generation eriwo ke kabonero akalaga nti emisambwa minyeevu. Kubanga generation eriwo eyingidde mu bintu bingi ebikopperere, okwambala mini, okwambala legging, okukola ebintu ebitali byammwe wano, okusesetuka ku nnono zammwe. Okitegedde? Okusuula ebintu ebisinga obungi. Bajjajjammwe baali bakomazi, abaana musomye, ozimbye amaka manyirivu bulala, era ng'olaba bw'ozimbamu ekkoma g'oswala. Jjajjawo yayambala emikalabanda, olaba ng'okugula engatta ey'omutwe giteeke mu makaaga amasiiga erangi enjeru agalimu tayiroozi, olaba oswala. Kati kivudde okusesetuka ku nnono, okukopperera ebitali byammwe, okwambala legging, okwambala mini, okwolesa obwereere, obwenzi obususse, okwetaba mu bikolwa eby'obwenzi nga mulimu n'ebitajja, gamba nga okwekomba, okwenuna, bintu ebyenjawulo ebifaanaganako bwe bityo.
okitegedde abantu nno beenuuna ne babeera nga abanuuna sweet n'osanga omukazi ng'akutte akasolo k'omusajja ng'alinga ng'anuuna sweet ne weebuza test zivaawa okuggyako okukopperera ebintu ebyokwagala okubawaana okitegedde ebintu ebyokwagala okubawaana akati ne weebuuza test gy'ogijja ekinyumu gy'okijja obwagazi gy'obujja okola ekintu bwe kityo ekitali mmere ekitalina testi ekitalina nti oba kirimu sukaali wabula okukolera ku kabampaane gundi akuwaane okitegedde bintu ebifaanaganako bwe bityo akati embeera yonna neevudde mu mbeera ezo nti generation eno Lubaale yaginyiigira munyiivu generation eno tegenda kuyita buyisi ku byakumukeeka ensonga lwaki Lubaale takubuulira kituufu oloota birala obulamuzi bwogera birala wakati awo waliwo okubuzaabuzibwa kyokka ate obulamuzi tebusobola kukka ku mutwe ne bukugamba nti waloose eki nedda jjajjawo yennyini amala okuseetinga ekirooto n'akikuwa n'okisulamu nga wakiroose wakisuzeemu ate ku makya bw'ajja atuukira ku birala mpa olutuula lwange mpa ennyondo yange terewo tunywera amazzi ne mubiteekawo nga yes fine baganywa naye nga si ye ansa okitegedde nga bibaziika buziisi akati mu mbeera eyo njagala okubawabula bwe nti abantu b'ensi mulina okubeera abagezi oba abazzukulu b'emyoyo oba abantu mwenna abali ku Lubaale mulina okubeera abagezi nsobola okujja ku mukutu guno gw'okumanya n'okutegeera n'ensomesa emisomo gya mirundi 2 oba audio 2 naye nga zisinga bw'onoowuliriza oluseregende okwogera ennyo si kumanyisa ate n'okuteekawo audio ennyingi si kwe kumanyisa abantu audio zisobola okuba 2 nga nsomeseza olunaku lulamba naye nga ziri full package nga oli singa aba n'obwongo ziba zijjudde buli kintu ate oli asobola okujja n'ayiwawo audio 10 naye nga waninoonyezaamu omulamwa ne gukubula nsobola okuwa audio emu naye nga ejja kumala okwetereeza nga ne bwe mba nnyanukudde gundi omu ejja kumala naawe ggwe awuliriza osobola okuba wataddeko ekibuuzo era osobola okwennyamira n'oga nti nga tebanzizeemu naye ng'ate nze nkimanyi nti audio 2 zenfulumizza naawe ku bibuuzo byo oba ku birooto byo ogenda kwetereeza kale nno njagala muteekengayo nnyo omutima ate njagala audios oba vidiyo ezifuluma okuziteekako nnyo omutima mujja kufuna okumanya n'okutegeera mu nsi muno okubonaabona kujja kulekera awo singa tunaagenda tubeeyanjululiza era n'abasomesa abalala nsiiba mbakubiriza ku zi YouTube kuno abasomesako ab'enjawulo abatudde mu buwangwa n'ennono okwongerera ddala okwagazisa obuwangwa n'ennono abantu okubusenga kuba si bubi obuwangwa bwennyini buzibu bwe buviirako abantu obukyawa lwaki nti abantu tebafuna buyambi tebafuna babayamba kubanga amadiini gajja ne gabagamba nti Lubaale ye sitaani kyokka ate sitaani yaaba akusikasika kuzzawe ate Lubaale ye teyeeguya oba ozzeewo oba tozzeewo we ggwe omanyi gojja kuwulira ku mubiri gwo teyeeguya oba okoze oba tokoze ggwe omanyi tunakwata abaliddako kaakati kati ababuyabuya ne batamanya bazze babasomesa ku sitaani yeeyisa atya sitaani ye akuta bukuusi kadingidi muwere akuta kadingidi ng'akuyita nze ngamba nti oba bano abateeka ebizindaalo ku kyaki ate oba ye sitaani kubanga oli akuga nti amazima gali eno jangu mujje bangi amazima gali eno ate ye Lubaale tateeka bizindaalo ku masabo okuggyako mpozi nga bano abamu abeeranga
ayogerayo ebigambo bibiri nti ennamba y'essimu nsangibwa wa. Naye Lubaale yennyini ng'omutaddewo Lubaale nga yeetengeredde omusamidde bulungi, Lubaale yeeranga, Lubaale yeeretera abantu. Tekyandibadde kya bugunjufu kumala kugamba abantu nti kino nze nkisobola, ate ng'osamira Myoyo, osamira Lubaale, ate oteka obulango ku leediyo, ate jangu bino nze mbisobola, abalala tebasobola. Kati nga nzira wano nga nti nze nsobola kino na kino, abalala bali ku byabwe, oba otegeera. Leka bba abantu balabe nti osobola, naye omuntu nadda ku leediyo, ku TV, nze nsobola bino, nze mbisobola bino, bikyaba abalala bali ku byabwe. Era bw'ojjeewange oba omaze, era bw'ojjeewange buli kimu kijja kuba kiteredde. Gwe Katonda tosobola kweteekamu bwa Katonda. Sisobola kubeerawo ne nteekamu bwa Katonda nti kino nze nkisobola abalala tebasobola. Ewakula ennume wakulawo emu yokka. Okitegedde? Zikasubi zonna ze tusanga kye mugamba muli mu bimuli. Zikasubi z'abantu zonna eziri eyo mu byalo eby'enjawulo, ku mitala egy'enjawulo, muli mu bimuli. Badde nazo mpewo nga nange ezintuddeko. Nazo mpewo, nabo bassenkulu, bannankulu abatuddeko emyoyo, abakkaliddeko emyoyo. Ekyenjawulo kiri kimu ze kyembeera mbasaba nti twogere amazima, tweweereyo abantu, tubawe ku byama, tubawabule, tubalambulule mu mwoyo gumu, musaayi gumu. Tuli Bannayuganda, Bafirika, tetukweka bantu. Anaafuna ssente tekyetaaga kweka bantu. Abantu okubaleka bafiire mu butamanya baffe embulaga tetugenda kuyambibwa. Tukole kye kyatutumwa, tuyambe ku bantu, tuleme kubeekwekerera, tuleme kufuuka nga bakatonda. Okitegedde? Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kale nno Nandazze, ensonga eyatandikiddwako ng'omulamwa, omulamwa gwa njagala ODM tugiteekeko nnyo essira okutuuka gy'eneesembera. Kubanga ODM waliwo omukyala aviiriddeko okuleeta ODM, era tugenda kuwuliriza ensonga ye bulungi, tugiwulize tugimaleyo paka ODM w'eneesembera. Tujja kunzita nga tuggyemu omulamwa. Mbagambye okuyiwawo ebingi si kwe kuyigiriza abantu. Okuteekawo audio 10 olunaku ng'omulamwa mutono si kwe kuyigiriza abantu. Osobola okusomesa audio emu naye ng'ate ejja kwenkanankana audio 2 ze nanditaddeko. Okwanukula abangi si gwe mulamwa, kyokka ate okwanukula omu osobola okusanga nga buli awulidde ajja kwetereeza. Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kakati nziramu okukkaatiriza kino, okuyita empewo mubeere bagezi. Era ne mbaga nti okuyita empewo si kibi. Okitegedde? Okuyita empewo si kibi. Kaakati njagala tuwe omukyalo ono amatu bulungi. Njagala omukyalo ono tumuwe amatu, tuggyemu. Njagala tuwulirize okulaajana kw'abantu. Naawe oyinza okuba kwe kulaajana kweyo. Ebigambo by'omukyalo ono njagala tubiwe amatu, tuwulirize bulungi okulaajana kwe, tujja kuggyamu omulamwa. Kubanga naffe oyinza okusanga nga kyekiri mu mpya zaffe. Genda mu maaso nnyabo, oli ku mukutu gaggadde ogw'okumanya n'okutegeera. Nkulamusizaako jjajjaffe Mulangira Ennyabo Jjuuko, nkwebaza olw'ebyo byonna by'otukolera. Nkwebaza olw'omutima gw'otulaga. Ffe b'otomanyi, b'otayinaako yadde akakwate. Ennyabo Bajjajjaffe bakutuwangaalize ate bakuwe ekyo kyonna kye tutasobodde kutuusaako. Ennyabo Weewaawo jjajja, buno bwe bubaka bwange nga bugamba bwe buti. Jjajja, twatandika ensonga ng'era bwe watuluŋŋamya era bwe watu. Naye nga tunatandika ensonga yo, eyo weebale muwulira. Naye nange mba njagala nenywa ku mata, nenywa ku tuzzi. Singa kati singa mukasuka ebirungi bantu ab'enjawulo, oli asiima naga Mulangira 5 giijo, ayina ennyingi n'agamba kakadde kaako, ate munaasiganga mu kyaki mwokka. Ate si ku nze nzekka, n'abasomesa abalala ab'enjawulo abali ku mikutu egy'enjawulo. N'ate zo kyaki musigamu nnyo. Oli najja n'obukadde 10, oli najja n'emmotoka n'agisiga.
najja n'obukadde bubiri n'abusiga naye ate ffe ababakwatirako ku nsonga z'obulamu abakwatirako ku nsonga z'obulamu abantu temutwekuunyuulira. Okwekuunyuula olwoya kwe kuddira ky'olina n'omugolako n'ogamulangira kemuwaalye anywe ku tuta anywe ku mazzi. Yesu weebale muwulira okusiima nkuwulira okitegedde naye ate singa mugira kubanga kati ffe tuba tukutte ku bulamu obulamu ffe kati ffe tukutte ku bulamu bakubiri mbw ate simanyi Yesu biki nga ne Yesu tomumanyi ate Yesu simanyi Bayudaaya tosuubira nagendayo ate nze nkugamba bifaka ebikuviirako okufa ebikuviirako okubonaabona enkyogenda kufa enkyogenda gwe ddalu omuntu bw'atyo gwate n'ogenda mu bya Yesu mutaddeyo obukadde buna kati ate omuntu bw'ati yeetaaga okukwata ng'olina $5,000,000 ku akawunti n'oga $10,000,000 ziizo nzibiriza ziizo kitegedde n'omuwa ne bw'oba tomulabanga okuba omuntu tekyetaaga mulaba tekyetaaga kubanga omulabako awo nedda wabula kiri kiba mutima omutima noga naye omusajja ono kenkwata obukadde bubiri bwe nnina mbumuwi bintu bifaanaganako bwe bityo okitegedde kale nno okutusiima tukiwulira okutusiima tukiwulira naye ina okutuwanga ne tulya ne tunywamu naffe kitegedde kubanga nze nkulabula ekigenda okukutta nze nkulabula ekifa ku bulamu bwo ne weetereeza gwe sooka owulire tukolera nkwebaza olw'omutima gw'otulaga ye feba otomanyi anti owulira bw'otayinaako yadde akakwate owulira ndowooza bajjajjaffe bakutuwangaalize ate bakuwe ekyo kyonna kye tutasobodde kutuusaako mwe mulina okusooka okumpa webwawe jjajja buno bwe bubaka bwange nga bugamba bwe buti jjajja twatandika ensonga ng'era bwe watuluŋŋamya watugamba tudde ku nnono zaffe naye jjajja twatuuka nga tutandika kukola nsonga muwulirize okulajana kw'omukyalo ono nabagambye muwulize bulungi bagenda okwaza lubaale ng'omusaayi guli mu lubaale alubaale yenna ajjudde omusaayi omwami yali agenda okujja okutuuza empewo n'asooka atuwa ebyogo ne tubinaaba ennaku ezawera 18 n'omusobi abamu kakati ndowooza owulira nabage njala muwulize bulungi nnyo ensonga y'omukyalo ono batuuka okwaza lubaale omwami yali agenda okukola ku nsonga zaabwe omusawo ajja asanga nga lubaale alimu omusaayi mungi kitegeeza omwami oyo yakebera n'alaba okitegedde lubaale najja amusangamu omusaayi muki mungi kati abasalira ebyogo bya nnaku 18 omusawo oyo kati awo tukitwala nti omusawo oyo yakola yalabamu omusaayi tiyapapa kusamiza n'abawa ebyogo bya nnaku 18 okitegedde kati awo omusawo oyo najja abeera nga yatandika bulungi okusengeka ensonga kakati genda mu maaso nyabo tuwulize omusawo oyo akomawa naye bwe twamaliriza n'atuuka okujja era okujja bwe kwali kutuuse nenfuna ekirooto nga bandaga ekyalinga ekisaawe bwe bazze nga basalira abantu ndowooza owulira omusawo yatandika bulungi era n'akebera lubaale oyo ng'alimu emisaayi biki nga beetaaga ebyogo bya nnaku 18 njagala tuwulize bulungi nnyo omukyalo ono ennaku 18 bwe zaggwako omusawo ajja olunaku lwagenda okujja baaze empewo kati omukyalo ono afuna ekirooto lwe bagenda okwaza lubaale omukyalo ono afuna ekirooto ndoza mulaba enjawulo omukyalo ono afuna ekirooto nga kyogera birala ne bye bagenda okukola okitegedde omusawo yatandika bulungi n'akebera lubaale oyo n'amulaba nga lubaale tateredde era ekyo omusawo yakola kya bbeeyi n'alaba nga lubaale tateredde n'abasalira ebyogo bya nnaku 18 nga tannayaza olunaku lw'okwaza bwe lwatuuka omukyalo n'afuna ekirooto nga kyogera birala n'ebigenda okubaawo
njagala tukadde mu bulungi tukawulirize bulungi. Andika kola nsonga bagenda okwaza lubaale ng'omusaayi guli mu lubaale. Alubaale yenna ajjudde omusaayi. Ddayo wali emabega. Omwami yali agenda okujja weewaawo. Jjajja buno bwe bubaka bwange. Nga bwe buti. Jjajja twatandika ensonga ng'era bwe watuluŋŋamye era bwe watugamba. Oliiza bulungi. Naye jjajja twatuuka nga tutandika kola nsonga. Bagenda okwaza lubaale ng'omusaayi guli mu lubaale. Alubaale yenna ajjudde omusaayi. Omwami yali agenda okujja okutuuza empewo n'asooka atuwa ebyogo ne tubinaaba ennaku ezawera 18 n'omusobya abamu. Naye bwe twamaliriza n'atuuka okujja. Era okujja bwe kwali kutuuse n'enfuna ekirooto nga bandaga ekyalinga ekisaawe bwe bazze nga basalira abantu ng'abantu bafa. Naye bwe natuukayo omusajja yajja direct n'akabazzi ne ndaba ng'akankuba mu kirooto. Nasooka nemba nga newozaako nti jjajja twabajjukidde bakolako. Naye yagalula akabazzi kamu n'akankuba saafa. Kakati owulidde akatundutundu ako? Omusawo akiviiramu wa? Njagala muwulize bulungi akatundutundu ako. Omusawo atandise bulungi. Omusawo akiviiramu wa? Mugenda ne mugamba abasawo babbi, naye abasawo si babbi. Omusawo ajja bulungi n'atandika ensonga ye. Okitegedde? N'atandika ensonga ye mu bulambulukufu. Kuba bw'owuliriza omusawo ono engeri gye yajjamu, yatandika ensonga mu bulambulukufu. Okitegedde? Naye omusawo akiviiramu wa? Kati awe wali firimu otegeera ddi nti omusawo kyakozeeko kyekyo kimala. N'omusawo ono abakolako ategeera ddi nti lubaale ono nina mukomya wano, alabika ebintu bye biwanvu. Kuba omukyala agambye omusawo yajja n'akibira n'alaba lubaale nga tateredde n'abasalira ebyogo bya nnaku 18. Kati omusawo yali alina kukomaawo. Ebyogo bya nnaku 18 bwe baamala obbinaaba, ebyogo byaggulirawo emitwe gy'abano okulaba kiki kye bateekeddwa okukola. Kyokka ate omusawo naye teyamanya nti awo abadde alina okukoma, naye yajja buzibu ongere mu maaso n'okwaza. Kati olunaku lw'okwaza omukyalo ono afuna ekirooto nga balina ekisaawe we balaga. Ekisaawe yensiike we bagenda okwaliza lubaale. Omukyalo ono afuna ekirooto nga waliwo ekisaawe we balaga. Ekisaawe nga bulijjo kittirwamu bantu. Bulijjo kittirwamu bantu. Omusawo yagezaako okulengera akantu ako. Okitegedde? Lubaale lwa bano ng'alina ekitambo kikulu kiriko n'ebyoya. Kyokka ekitambo ekyo nga si kyakukwata bukwasi. Kyekitundu waalabidde nga ekisaawe we battira abantu. Era okumanya kyekisaawe we battira abantu, omukyalo naga nti mu kirooto omwami yava eri n'akabazzi n'akamukuba ne teyafa. Kitegeeza nti ekisaawe nga ttambiro. Okitegedde? Nga si mpewo, wabula empewo zituddemu ekintu ekirala. Ekitambo kabaka babanja naye akkira mu kitundu kya kitambo. Woolotera accident, emirambo, bantu bafa, biki abantu besse. Onfunye bulungi? Katundu ako njagala tukeetegereze bulungi. Kati genda mu maaso ekisaawe nga kirimu abantu nga battibwa bafa, omusajja n'ava eri n'akabazzi n'akakkuba naye tewafa. Awe tukomye. Naye ku lunaku ng'omusawo ateekateeka okujja okwaza ofuna ekirooto ekyo. Mulabe kye mbagambye? Omukolo gwe mugenda okukola mulala n'ebirooto byogera birala. Genda mu maaso. Wabula nagwa n'alowooza nzise. Naye mu kaseera ako nga naakatuuka ku sayidi y'oyo omwami yali mu biddugavu, wavaayo enkima zaali 2 ne zijja mu maaso gange ne zifubutuka ne ziva ku sayidi ye ne zinnyaniriza ne zinjijira ku mukono ogumu erudda n'erudda, nemu ng'entudde ne ku mukono gwange. Kakati owulidde akatundu ako?
wakati ng'omukyalo no bamukubye akabazzi teyafa, waliwo omwami yali ayambadde ebiddugavu. Enkima ne ziva ku sayidi y'omusajja oyo yayambadde ebiddugavu, enkima ne zijja eri omukyalo ono ne zimwaniriza ne zimubuukirabuukirako. Kyeki kitegeeza ki? Enkya mugenda kwaza lubaale ate gwe kabaka akugamba mbayita. Enkya mugenda kwaza lubaale ate kabaka abagamba mbayita. Kati emikolo egyo gifaananira luddawa? Kyokka gyonna gya mpewo. Otegeera ddi nti nina kukola kino? Enkya omusawo ajja mugenda kutuula mu lukiiko lwa lubaale, bakulaga olukiiko lwa lubaale lujjudde omusaayi. Omusawo yakalaba ku ntandikwa n'abawa ebyogo ekitaali kibi, era omusawo oyo talina we yasobeza mu nsonga eyo, lwakuba omusawo teyamanya lubaale ono gwe ngenda okukola nkomawa naye. Nammwe abazzukulu temwamanya tugenda kwaza lubaale, kiki kye tuteekeddwa okukola? Ku lunaku lw'okwaza lubaale omukyalo ono aloota nga ekisaawe battirawo abantu, bazze battirawo abantu. Ekisaawe gwe mukolo gwe bagenda okukola ogw'okwaza lubaale. Babagamba nti ekisaawe tekiteredde, tewali mpewo ze muyinza kufuna nnambulukufu okuggyako nga mumaze okuggyawo ekyo. Era omukyalo ono mu kirooto kyagamba nti bw'atuuka mu kisaawe omwami yava eri n'akabazzi n'akamukuba. Kitegeeza lubaale oyo ne bw'omuyita oba osiwansaano ku mazzi mulina kusooka kuggyawo ekyo. Kyokka ekyo ate si kya bujjanjabi, nti kya bujjanjabi bakwateko ekitambo biki, so nga ate lubaale abalumira mu kkowe lya kitambo, abalaga misaayi, abalaga kuttibwa, abalaga mirambo gya akisidenti, bantu battiddwa, bintu ebifaanaganako bwe bityo. Kitegedde? Mugenda kwaza lubaale kuyita mpewo bya mirembe, ate babagamba ekisaawe mugenda okuyitira empewo kijjuddewo, wajjudde misaayi. Onfuna bulungi? Kakati mu katundutundu ako njagala mukeetegereze bulungi. Omusajja wakati ng'amukubye akabazzi, wali ku bbali waliwo ayambadde ebiddugavu, oyo kabaka. Enkima ne ziva ku sayidi y'omusajja ayambadde ebiddugavu ne zijja wali omukyalo ono ne zimwaniriza. Enkima etegeeza ki? Enkima mulongo Mayanja. Mayanja yali amaze okwanja ensonga nti kabaka akukimye. Kabaka akukimye, kati mugenda kuyita mpewo ki? Kabaka akuyita. Omusajja akubye akabazzi n'otafa. Ku sayidi ye wabaddewo omusajja ayambadde ebiddugavu, oyo kabaka. Omusajja ayambadde ebiddugavu ne wava enkima ku sayidi ye ne zijja ku sayidi yo ne zikwaniriza. Kati otegeera ddi nti kabaka ampita? Kabaka atuyita, talina kirala kyayagala. Kabaka atuyita, atukimye. Mugenda kukola birala enkya ne kabaka agamba birala. Ani nnyini buyinza? Omukolo gwe mugenda okukola ne kabaka ono, ani nannyini bintu ebyo? Enkima zivudde ku sayidi y'omusajja ayambadde ebiddugavu ne zijja ne zikubuukirabuukirako. Enkya mugenda kwaza, mugenda mu mukolo. Kiki kyoleka, kiki kyogenda nakyo? Okitegedde? Kakati abantu bangi balaajana naye ng'ekituufu tebakimanyi. Ekyokukola nga tebakimanyi. Ate n'omusawo talina musango, mwagenze mwagala kuyita lubaale era agenda kukola mukolo ogwo. Obubaka buno kye ki? Abantu bandibadde bawaayo budde ki okufaayo okumanya obubaka bwe bafuna nga tebannagenda mu bintu bingi? Kubanga waliwo olubaale wabeerera nga si bintu. Kubanga bwe baali bategeesa okwaza lubaale ajja asabe byayagala babiteekewo. Kabaka abagamba si bintu, nze nedda si ebyo, nze mbaagala mbayita. Awo baali balina kuleka kwaza mpewo ne bagenda babikka kabaka ettanda, kwe kubakima ze nkima zino. Mayanja yali amaze okwanja kuba enkima etambulira mu bwamayanja. Mayanja zze n'akuwa amawulire nti kabaka akuntumye, yenkima, enkima kukima. Okitegedde? Kati katuwulirize oba muba mwagenda mu maaso na byakwaza. Okitegedde? Kati katuwulirize ebiddako. Muyinza okuba mwagenda mu maaso na byakwaza, ezo ssente ziba nfu, ziba zifudde, muba muzisudde. Bwe muba temugoberedde bubaka, obubaka bwe bufuga obulamuzi. Kati katweyongeroge na maaso. Ogwa ddyo waggulu wano mu kiseke, akagalo kange neekateekana mu kamwa. Enkima Kati bwe yatuuka okunkuba, enkima ezo saamanya gye zadda. Wabula zadduka okuva gy'ali ne zijja ne zimpambaatira
sayidi ne sayidi. Era awo n'atuwaawo wiiki emu, kaseera bwe kajja n'alyoka ajja n'atuuza empewo. Naye nga twalina obuzibu bukulukuta nga famire, si mukulu si muto, ffenna ne bw'oba mufumbo ng'okulukuta. Kale ate n'okwaza lubaale, okugenda okwaza lubaale baalina ekizibu mu famire, si mukulu si muto si mufumbo, so atali mu bufumbo bonna nga bakulukuta nga balina ekikulukuto. Kati oyo musoke ye musookebwa. Enkima zivudde eri omusajja ayambadde ebiddugavu ne zijja ne zikubuukirabuukirako. Okitegedde? Abagamba ki? Lubaale yatudde ku bulongo, kye kibakulukusa mwenna. Si muto si mukulu si mwana si mufumbo si atali mu bufumbo, mwenna mukulukuta, mulina ekikulukuto. Okitegedde? Enkima zino zibagamba ki? Enkima mulongo, mayanja ayanjizza, kabaka akuntumye, nkukimye kabaka. Naye mwe mugenda mu mikolo gyakuyita mpewo, gyakwaza mpewo. N'omwana omuto aba akiraba. Obubaka mulina bumanya nnyingo ku nnyingo okusobola okukola lubaale ono, mujja muwangula, si muzibu ate lubaale si mubi. Lubaale agaba obubaka, wabula okumanya n'okutegeera kiki kyasumbuwa abantu. Okitegedde? Kale kye kikulukuto oyo musoke, musookebwa. Mulina kusooka ki nga temunnakola birala byonna? Mulina kusooka bulongo bwa lubereberye obw'Abakabaka. Ate obulongo bwo si bwakuterawo myaliro kuyita baana nga bwe mukola. Simanyi bano balongo ba Kabaka, simanyi bano, simanyi ono mulongo Kinene, simanyi ono Tusibye, simanyi Naalongo, ate simanyi bano balongo ba Kinene. Si mweyo process. Abaana tebayitwa batyo, abo ab'olubereberye. Abaana batambuza butambuza nsonga. Era bagamba nti omuntu yenna aliko kabaka, bwe bakugamba nti ngenda kukola kabaka kikyamu. Okutereeza kabaka okutera omuzimu gwo kiri kutwalira emyezi egiwera 8 nga tobeera wammwe, ng'obeera mu bibira. Bwe muba mumanyi muliko kabaka nga mwagala byakiyita mu luggya, ffe temutunoonyanga. Ate mulekerawo okugamba nti tunoonya lubaale nga mumanyi nti mulimu kabaka naye nga temuyina biseera, temuyina budde. Abantu abasooka okuzaala ne muzaala abaana ne muzaala ng'obumyu olw'ebeeya ng'olina obuvunaanyizibwa nga tekyasobola kuwa lubaale budde. Totawaana kutambulira lubaale oyo, ffe temutawaana kutunoonya. Temutawaana kugamba nti munoonya lubaale. Mwakera okuzaala mwenna muzaala ng'obumyu. Omukazi n'abeera n'olwebeeya lw'abaana ewaka, abaana 5 bali waka, kyokka naye anoonya kabaka. Kabaka omumanyi. Okutereeza kabaka kikwetaagisa okuleka ebibyo okumala emyezi nga 8 ng'obeera mu bibira, ogenda gye walaga okutabaala. Kati abantu abalina obuvunaanyizibwa lubaale mumuveeko. Muba temujja kusobola muwangula naddala ng'ali mu kabaka. Kabaka kye ki? Okutereeza kabaka kye ki? Okutereeza lubaale ali mu kabaka kye ki? Okutereeza lubaale ali mu kabaka oyita mu kaseera, oyita mu biseera, owaayo ebiseera ebitali bigere. Kati oba n'obuvunaanyizibwa nga gwe taata gwe maama, ekikunoonyesa lubaale oyo kiki? Okuggyako tumalira ebiseera. Ffe si buli ssente nti tuzirya. Tulya ssente z'oyo anaasobola okwaŋŋanga ekyo. Lubaale ali mu kabaka, yeetaaga omuntu nga toyina bikusumbuwa. Abantu abakera okuzaala ng'obumyu nga gwe taata gwe maama, nga lw'obuzeewo ennaku 2 abaana basula njala, lubaale oyo mumuveeko, mukkirize ekinajja kyonna mu bulamu bwo. Kkiriza ogambe nti ekijja kyonna ne tusobola kutereeza lubaale oyo. Lubaale oyo aba wakwebakirira. Lubaale oyo okutuuka okutera omuzimu gwo gunnannyini lubaale, oba amayembe g'ekika, oba obulamuzi bw'ekika, kiri kutwalira emyezi egiwera 8 ku mwaka ng'obeera mu bibira, obeera mu mbiri, obeera mu nsozi. Okitegedde? Lubaale oyo moto yeegamba leka byonna by'olina ngoberere, ye lubaale oyo. Si wakuyita mu kiyita mu luggya, si byakumukeeka, si byankwataamu ntereere. Mututegeere bulungi nnyo nga tubasomesa. Okitegedde? Kakati emikolo gye mwakola mirala n'omutwe gwo gwogera kirala. Kati n'omwana omuto aba asobola okukiraba. Nabagambye abuulira omugezi takoowa. Bwe muteekateeka okwaza empewo, ekiro wasula mu kirooto, ng'omusajja ayambadde ebiddugavu, enkima zimuvuddeko zizze ku sayidi yo zizze okukima. Kitegeeza nti okwaza lubaale mwali mulina okuyimiriza n'owaayo ekirooto ekyo eri omusawo. Omusawo n'abakolera enteekateeka okubatwala ettanda okubikka. Ate bwe mwandivudde ettanda era temwandiyazizza lubaale, awo nga mutandika kugoberera bubaka tuzzeko kuloota ki? Awo lubaale omwali mujja mutereeza.
naye kati muteeka okuba mwayaza empewo ne mukola emisingo egitaavaamu kalungi. Okitegedde kuba weekiddirira omusawo abalubale tamusobole ng'abakozesa obukalu ng'abakozesa emisingo. Abasawo abamu bamanyi n'okusimba ekitooke n'abasimbisa ekitooke n'agamba lubaale nti ekitooke kino bwe kinassaako ettooke ne likula olunaku lwe tulitema lwe tujja okutereza ensonga zammwe. Naye kati mutuweemu akaseera, oba omusawo n'asimba omuti oba musizi oba mugavu oba mukokoowe oba mutuba ne mukolera okwo endagaano ne lubaale n'aga nti jjajja guno gwe musingo gwe tukoze, mutuwe obusobozi, mutuwe emirimu, tujja batereeza. Ebintu ebyo byonna tebikola makulu wabula okuyambako akalembereza, era mugenda okulaba nga lubaale akomyewo era ng'oli bwe yali abaluma mugenda okulaba ng'era bizzeemu bisituse nga biri. Okitegedde? Kati omusawo aba alina okuba ng'amanyi ekiddako, ng'abakolera kino ng'amanyi ekiddako ate nga mumuwa obubaka bwe mufuna, era nga n'omusawo mutapusi waabwo, awo muba mujja kujjamu omulamwa. Okitegedde? Kakati katugende mu maaso nnyabo, genda mu maaso. Awo bwe yajja n'atuuza empewo n'aziwummuza tusobole okunoonya ssente ezinaazikola. Yasimbiramu emiti gyalinga ebiri n'eddagala eryagenderako. Kati ekyo si kye mbagambye. Omusawo bw'alaba taagende mu maaso na mpewo ezo, bo babeera bagezi nga bakolerawo akakalu. Akakalu akatali kabi kuba empewo ezimu zitera okukakkiriza. Okitegedde? Katuwulire oba ez'abano zaakakkiriza. Omusawo oyo ate mwebazizza kubanga yabanaaza kujja musaayi mu lubaale n'abakozesa omusingo. Kitegeeza lubaale eyo teyamutaganjula, kitegeeza lubaale eyo teyamwonoona. Okitegedde? Teyamwonoona. Omusawo oyo alabika si mubi lwakuba nti mu mpewo ezo tamanyi waalina kukoma, naye ateeka okuba omusawo oyo si mubi kuba teyasaliramu musaayi ate yalwanyisa musaayi kuva mu lubaale oyo, wabula lwakuba nti ebyama bya lubaale oyo teyabiggukamu, teyabimanya, teyabizuula. Ate ayinza okuba yandibizudde naye nammwe mwakola bubi okusirikira ekirooto ekyo. Singa mwakimuwa oba oli awo ate omusawo oyo yandibawanvuyizza n'abako ekyenjawulo kyakola, kuba osanga yanditegedde nti ono kabaka yababanjake mbatwale bapike kabaka osanga. Naye kati ekirooto wakisirikira, mwaza lubaale mwenna nga musirise muwumbyeko emimwa, ne mwaza lubaale ne muleka jjajja w'abaana n'agenda mu maaso n'emikolo ne mumuswaza, ate oluusi nga yanditegedde obubaka bwammwe n'abako ebyenjawulo byakola, n'amanya nti kabaka agambye bw'ati. Naye ekirooto kyo wakisirikira. Okitegedde? Wakisirikira ne mugenda mu maaso n'okwaza empewo. Omusawo era kye yali alina okukola kuba lubaale oyo ateeka okuba nga yali muwanvu, ateeka okuba yamulaba nga muwanvu, n'abakolera omusingo. Omusingo ogwo si mubi, era singa abadde yakola bubi nandibagambye nti omusawo ono musiru, naye nedda. Omusingo nagwo okubakolerawo akakalu mufunemu akalembereza si kibi, naffe tukikola. Okitegedde? Naye obuzibu okukikola yababuulira kiki ekiddako, awo wonna nawo waliwo ensobi. Kakati genda mu maaso n'obubaka bwo tweyongera okumanya. Edda ne tulowooza munnange ensonga eyo eteredde, era twafunanga obubaka obulaga nti aziwummuzza, naye era mu bbanga ttono ekirwadde ne kikomawo. Kuba kibadde kiweza emyezi ng'ebiri oluvannyuma lw'okutuuzibwa ne kiddamu ku muto wange. Tetumanyi naye emiti. Genda mu maaso. Ate n'ensumbi gye yateekawo ng'ekalira buli ddakiika eky'enkomerero. Kakati gwe obadde osuubira ki? Mwenna mwalwala ekikulukuto, si muto si mukulu, si mufumbo so atali mu bufumbo, mwalwala ekikulukuto. Mbagambye ku ntandikwa nti lubaale oyo atudde ku bwa musookebwa, musookebwa lubaale oyo atudde ku bulongo. Era ne nkugamba nti waliwe mwali muteeseteese okwaza nga waliwo omusajja ayambadde ebiddugavu ekima ne ziva ku sayidi ne zijja ku sayidi yo kwaniriza. Gambe kabaka yali akuyita. Okumala okubika kabaka muba muyina okulondola bubaka ki obuddako. Obubaka obuddako butekugwa batwala mu ntabaalo. Akabonero k'ensumbi kakuwa ebyokuyiga nti buli mazzi omusawo yateekawo ensumbi, buli mazzi ge muteekamu gaggwamu mu ddakiika buddakiika. Kati lubaale oyo, kati oyo Kiwanuka, Kiwanuka ayita ne Musoke, bali Butoola bali bwa Nabansasaana. Musoke ye yabakubamu ekikulukuto. Era fasiti
omusawo oyo yali alina obbatwala mu mbuga ya Musoke bw'abanga agiina ku mbuga ye. Ate abasawo balina okubeera n'ebikkaliro by'empewo ezimu. Omusawo yandibadde alinawo embuga ng'erimu amabanda, ebbanda erya kyenvu nga mulimu ensumbi empanvu. Awuladde nga abo babeera bazze nga tunnaba kubakolako bintu byonna bandisose kufukamirako awo. Osanga n'emikolo gyonna omusawo gye yandibakoledde osanga ekikulukuto kyanditeredde. Naye ebikkaliro ebimu eby'empewo abasawo abamu tebabirina ku mbuga zaabwe naye ng'ate balina okunoonyereza okuteekawo ebikkaliro ebimu ku mbuga zaabwe gamba ng'emikokoowe, mabanda ngaago, emiwafu, emituba egy'enteesa, abazzukulu bazze nga lubaala abaluma okufa obufi ne bafukamirako wansi w'omutuba gwa butanwa nti bwali butanwa. Omuti omukokoowe abazzukulu bazze Kiwanuka abaluma ne bafukamirako wansi w'omukokoowe ne bateekawo emmwanyi emmyufu. Bajjajja Kiwanuka akakanya obusungu. Olina omutuba gw'enteesa mu mbuga. Abazzukulu ne bajja nga lubaala agaanye okutereera. Ne bagamba bateesa tebayomba. Jjajja tuzze tuteese. Abasawo abamu singa bakikuba naye abamu bw'ateekawo embuga ate oluusi ng'alekeraawo. Kati omulwadde najja ng'aliko empewo naye ng'empewo ziraba embuga eyo tejjudde. Teriimu bizikwatako. Singa ebikkaliro ebimu abasawo babiteekawo gamba nga bw'onoosimba ebbanda ewantu n'oteekamu ensumbi omulwadde najja nga Musoke amuluma n'akubawo kamavi singa abasawo mulya ssente. N'ate abasawo abamu ssente tebazirya bulungi. Singa muteekawoko ebikkaliro by'empewo ezimu ng'era bw'ogamba nti ntaddewo ekyoto kya ddungu omuzzukulu wajja nga ddungu amubanja n'afukamirawo n'ayokerawo akanyama atereera. Kati n'empewo endala bwe ziri. Otaddewo embuga teekawo ennyanja ya Mukasa ebyo bimu ku bikkaliro. Teekawo ennyanja ya Mayanja ebyo bimu ku bikkaliro. Abalwadde bagenda okujja ab'enjawulo nga tebaboola mbuga eyo. Kati ogwo nagwo omusomo mulamba gwetaaga omusawo alidde atya ssente. Omusawo abaddewo atya nga ssente zimu tezimusuba. Ebikkaliro ebimu bibeera bibanja naye abasawo abamu bw'ateekawo essabo olw'okubadde eyinkamu waakolera akasente n'alowooza kiwedde n'atandika kukolera awo. Kati ate abazzukulu abamu abajjirako empewo empanvu nga emyaliro biwanvu empewo ezimu ne zinyoomawo so nga embuga y'omusawo empewo weeziri lubaale waali. Kati ogwo nagwo omusomo mulamba gwetaagisa abasawo okuteekateeka embuga okuziteekako ebikkaliro ebimu eby'enjawulo ng'abalwadde abamu tebabayisaamu maaso. Omulwadde si abakuyisamu amaaso naye bimutuddeko. Olaba mulwadde mukolako n'omwetawulirako ate ogenda okulaba ng'agamba bajjajja bange baŋŋaanyeewo. Kati ate nga wamuyisa bulungi buli kimu wakikola kumbe ebikkaliro ebimu tebiriiwo. Waakiri embuga bw'eba nfunda tuteekeko ebikkaliro ebimu ate tutegeere n'amakulu gaabyo. Mulwadde ajje abamu babiri nga basobola okuwonerawo. Kitegedde kuba embuga z'abasawo ziba nfunda ziba tezenkanankana mbiri. Ziba nfunda obuyinza obumu obw'enjawulo tebubaamu bw'ebikkaliro ebimu tebibaamu naye ate twanditaddemu ebikkaliro ebimu. Osimbe ewantu ekitogo nga kirinaanye ennyanja omuzzukulu ajje ng'aliko mayanja afukamirewoko mayanja kakkana asasule ssente. Ssente ezimu zireme kubasuba. Okitegedde ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kati ogambye nti omusawo yateekawo ensumbi ekalira buli lunaku kati olowooza ki? Nakugambye mu ntandikwa nti Musoke abakuba fasiti. Lubaalo yatudde ku bulongo. Bulongo kibayita musookebwa. Ti lubaalo yo mulimala kumanya bulongo ate nga si kuyita buyisi balongo. Wabula muli bikka kabaka ne mugenda nga mugoberera obubaka ne mumanya ki ekiddako paka lwe mulituukiriza obulongo obwo. Obulongo beebakirira bwebakirire. Ekitambo tebakwata kikwate. Kiri ekibadde kikuloosa ensiike y'ebyekisaawe ng'erimu abantu abafu biki emirambo biki ebintu bwe bityo. Ekitambo tebakwata kikwate. Ekitambo beebakirira kibakirire. Ekitambo batereza kitereze. Ekitambo mpewo nkulu mu kika. Ekitambo mwe muva omwoyo guyitibwa kabaka. Ekitambo kiba kitudde mu bw'ekitambo ne kidda mu bwa kinene ennyumba kinene ettaka kinene kyawaga kinene batenda mwe muva ekintu kibayita bulamu mu kitambo kye kibaloosa abaseze emirambo abafu emisaayi abantu abattiŋŋana obubenje bwa accident ezo kyekitambo kyekikuloosa abasezi. Ate omusawo akugambye nti lubaale wa mwalimu ekitambo kyaleetebwa mukazi. Kituufu kyaleetebwa mukazi kuba maama yakuzaala n'oggirako omwana ow'emabega. Kyaleetebwa mukazi naye bakikuloga bulozi oba mpewo ya mu nju. Basamirira nsamirire so tebalwanyisa nnwanyisa. Omuntu bw'okwata ekitambo emirembe gyeyongerera ddala okuggwa mu kika n'abantu abamu bayinza n'okufa ng'okutta ekitambo kubanga obeera ogobye mukama wammwe obeera ogobye nnyini mpewo. Ate bw'ogoba kabaka bw'ogamba nti nkugobye toddanga wano osuubira ki? Mpewo okutandika baggulangako ntalo. Ekitambo basamirira kisamirire. Omwaliriro gw'ekitambo muwanvu y'ensonga lwaki yo omusawo bw'alaba ekitambo yaba ayagala kikwata bukwasi yaba akiraba ng'edduga balaba kiddugavu balaba kizikiza
mu lubaale ekitali kibi kubanga okumanya kwe kuba kukoma naye okugaziya emyaliriro ekitambo kimwandi kikutte era okukikwata okwata kiddogo nti baali basindikira oba mpewo yammwe y'omunju enkulu ekulira lubaale oyo ye kabaka bulamu buli lwokwata ekitambo emirembe mu famire giba giweddemu okitegedde kati genda mu maaso nnyabo ekalira buli ddakiika eky'enkomerero ensumbi naye nga zituuza ne tugula n'enkoko nazo ne tuziteekawo buli kimu kye yatugamba era tubadde nga tutambuza nga tugenda mu maaso naye mu byonna ate obulwadde okkuba enkyukira ne bukomawo era tubadde tukyali ewuwe nalabanga pulezidenti azze naye ng'alina abasirikale be nga balina omukumbira naye bwe baakumbanga nga basanga ebisenge nga babikuba empi nga banyiiga nnyo nga bakuba ekkoona nga badda ewalala ng'era banyiiga nnyo ekyavaamu kakato kiraba era mukyali mu mikolo egyo gy'okutambuza ensonga ezo n'omusawo era ofuna ekirooto nga waliwo pulezidenti azze waliwo abasirikale abamukumbira naye nga bwe bakumba gye balaga basangayo ekisenge nga kibatayizza ne banyiiga nnyo ne baweta ekkoona ne badda ewalala era nga bakumbira pulezidenti era ne basangayo ekisenge buli wamu nga wasibe kati oyita empewo yaza empewo ku ki pulezidenti ajjira mu bitundu bibiri ajjira mu Bwamuwanga ajjira mu Bwandawula abasirikale bakumbira pulezidenti abasirikale okukumbira pulezidenti nga tewali kkubo gye bakumbira badda waliyo ekisenge ne banyiiga nnyo ne baweta ekkoona ne bakumba nga badda eno ne basangayo ekisenge kati lubaale oyo bo mutegeeramu ki lubaale oyo musibe ate obusumuluzo obwo tebukolwako mikolo wabula oyo lubaale yeesumulula yekka yewanga yekka yeekola yekka lubaale oyo bubaka okitegedde kati abasirikale baba nga bakumbira pulezidenti nga basanga ekisenge mu kkubo gye bayita ne bakyuka ne badda ewala nga ne basangayo ekisenge gw'osuubidde mu abalya mmere muyinza kuyita mpewo kyeze zitalina kkubo abasirikale okukumbira pulezidenti kyekino mmwe kye mukola ekyokutambuza ensonga ezo nga mwaza lubaale nti buli gye mudda wasibe kyokka mulwana kuyita mpewo kuzaaza mutukole olukiiko tukube engoma tuzisulemu tuyite empewo buli gye mudda wasibe ekivuddemu abasirikale abakumbira pulezidenti ne banyiiga okunyiiga kuli ku mmwe mujja kutuuka munyiigagane mubiveemu mubite famire zitambuza lubaale ne zituuka ne ziraba nga tezirina mulamu gwe zijjamu famire ne zituuka ne zikivaamu famire ne zituuka ne zikoowa kwe kunyiiga okwo abasirikale abakumbira pulezidenti abasirikale si balala be bammwe abatambulira lubaale okukumba kutambuza maanyi okukumba kutambula nga bwe mutambuza amaanyi okugenda ku musawo wano nawalira ebuleebu buli kibatugamba tukikoze buli kimu omusawo yatuyise tugenze biki tutambudde olwaleero ne wiiki ejja ke katuntundu ka editing wa firimu eno nti abasirikale abakumbira pulezidenti okitegedde buli we badda basangawo ekisenge ne baweta ne badda eno ne basangawo ekisenge kivuddemu ne banyiiga kati mu famire yammwe mugenda kutuuka okunyiigagana abamu bagambe ebintu bye mututwalamu tetubirabamu mulamwa abamu bagambe ebintu bye tukola nga tebigguka tetulabamu mulamwa nze mbivuddemu nange mbivuddemu be basirikale okukumbira pulezidenti ne basanga ekisenge ne bakyuka nga banyiize nnyo ne basanga ekirala era ne banyiiga ne bakyuka ne badda eno nga yonna wasibe kati empewo ze muyita buli kimu kyonna kisibe naye embeera eyo ey'obusibe etudde mu lubereberye si yakukolwako mikolo kati kana akatundu akabakuba si ka buzaale nti muyite lubaale mwaze empewo zisabe kyezaagala mukiteekewo no akatundu akabakuba kasibe nga kasibiddwa mu lubereberye mulimala kusooka kumanya bulongo lubaale yatudde ku bulongo bannange oba abantu bano oba bategeera ng'obannyonnyola kye simanyi oba bakitegeera kati katuyongereyo mu maaso ekyavaamu badda ku sayidi yange kwe nali ku luguudo nga ndaba omukolo ogwo gwa pulezidenti naye ng'abaali baliko nasinga okulaba abaana abaalinga ab'essomero naye nga bambadde essaati njeru empale ya green
ndoza kati olabi yasinga kwetegereza abaana b'essomero ku mukolo gwa president bambadde uniform esaati njeru empale wansi ya green otegeeramu ki nkugambye president agira mu kitundu ekyamuwanga n'ekyandawula ndawula yatambula mu green kabaka w'abano omukulu omusambu omukulu kabaka Mukasa yensonga lwaki white yeri waggulu ku baana b'essomero esaati enjeru yesooka waggulu omusambu omukulu mu lubaale w'abano musambwa gwa Mukasa kyokka omusambu gutuddeko amasiga 3 kabaka bulamu kabaka ndawula kabaka Mukasa kabaka bulamu lyekkubo lyeddaala erisooka baddeko eddala lya kabaka ndawula kabaka Mukasa yatudde ku mwaliro gusembayo okitegedde wanaasoose kabaka omusajja ali mbiddugavu ampita azeeko kulaba abaana b'essomero ng'empale wansi ya green azeeko kulaba ng'essaati waggulu njeru ge masiga 3 kabaka bulamu abakubira amasiga 3 nga mulina okugajjuza kabaka bulamu lyekkubo lyeddaala erisooka era kwolina okuwalampira n'otuuka mu bwandawula y'empale ya green n'odda mu bwa Mukasa y'essaati enjeru kabaka Mukasa yatudde ku mwaliro ogusembayo ogwa waggulu okitegedde abaana b'essomero be bammwe kati bwe mwala okuloota abaana b'essomero mbadde babeera ku ssomero ate abaana b'essomero babeera mu bisulo boarding school kati omusawo azze mwaze empewo mbu mujja kufuna ebyokumukeeka pumbaavu komaanina n'ebirala mugoberere ebirooto nnyingo ku nnyingo mujja kutegeera lubaale era mujja kwetereza ate lubaale mujja kulekeraawo ogamba nti bya lubaale tebiggwa lubaale mubi lubaale abanywabunya biki lubaale emyesa agiyiwawo naye obuzibu okumanya n'okutegeera kwe kubasumbuwa naye ng'emyesa agiyiwawo omuntu yandibadde atereza ne lubaale ng'asinziira mu maka ge naye butamanya buli omu ayandayanda alowooza bwe ŋŋenda ku wano nja kutereera alowooza bwe nnakola kano nja kutereera si byebyo mugoberere obubaka bwe mufuna mujja kulekeraawo okutijja n'empewo butusonza kakadde tugenda kuyita lubaale mujja kulekeraawo okutijja empewo zeetaaga muntu kwekkakkanya kufuna kumanya na kutegeera kutuula ku buliri kulowooza ebirooto by'endoota birimu makulu ki mujja kwetereza ne bwe mulaba musinziira maka gammwe nga mufuna obuwabuzi lwakuba abawabuzi batono okitegedde era abantu abasinga batudde muno twandivuddemu obukotogezi ne twezaala ffekka na ffekka nga nawe bw'ozaala omwana bw'olifa n'omuleka nga yeetaaga obuyambi mu nsi kati njogera ku basawo ab'enjawulo n'abantu abatudde muno n'ez'enjawulo nga naawe bwe wakula n'ofuna obuyambi naawe enkya bw'ogenda okufa abaana bo basigalewo abaana bo banaasigalawo nga batambulira mu kubuzaabuzibwa naawe kijja kukuluma ng'emagombe gy'oli kati nsaba twekembe tutambulire wamu tuyambe abantu bano ab'ensi nabo bazaale baalina abazadde babazaala ne babaleka mu nsi ensi tebagimanyiimu kituufu ffe bwe tuba tutudde munono zino nga tulina ekituufu kye tutegedde ate tuyambe tubasike ku mikono tubawabula okuwabula omuntu si kyekigaana okufuna ssente oba okugamba omuntu ebyama ebimusumbuwa si kyekigaana okufuna ssente anaafuna ssente teziraga ssente zijja mu kisampewo teziggalirwa ng'obadde onoozifuna tuyambe abantu tubazaale tubabuulire ebyama tubabuulire ekituufu kye bateekeddwa okukola wabula tuleme bateekako sitoopu nakakomera okitegedde oba tovumula ddala omulwadde omubuli entisivumula ddala ugende ewagundi abantu tube nga tubateerawo amakubo oba kabaka bulamu yabanja abazzukulu oleme bakolerako mikolo just ate kubalaga nti gwe lasitimaani obakoleko kyobakozeeko bagambe mugende ettanda mu bikke oba mayanja yabanja abazzukulu ng'obakyaziza mu mbuga oli musawo okitegere bangu nti ono mayanja obagambe mugende Sseguku oba mugende mu mbuga y'amayanja yonna kale ffe tulina kubaamu kkubo ffe twandibadde nga baalooyo okuva eri Mukama Katonda bapuliida bawolereza b'abantu bano babonaabona abajja olw'obugyemu olw'okusuula lubaale mukoleko ky'omukozeeko akuweeyo akasente muteerewo ekkubo omugambe olugendo lwo si lwawano olugendo lwo lweyongerayo genda ejjindi okole kino omutima omuzadde nga naffe bwe tugenda okufa tulekewo abaana nga nabo ekya bajja kwetaaga obuyambi n'abo abaana bonna bwe mulaba mu nsi muno ababonaabona babundabunda ne lubaale ng'empewo zibaluma zibabuzizzaako obwekyusizo baazaalibwa abantu abo kati baafa kati abantu be mulaba ng'abantu abakulu abalimu babonaabona nga beetaaga obuyambi tebalina kye bali beetaaga ffe naffe tubeeremu amazima okwogera ekyo okwatulira abantu okubakwatirako ate n'okubalwanirira twerwanirire ffekka twezaale ffekka batudde mu buwangwa n'ennono nga twagazisa abantu lubaale tuleme kubeeramu bukuku bukyayo butagaliza gundi
obuteeyogerera bintu ebifaanaganako bwe bityo. Abazzukulu bajja kwagala ennono, bajja zaagala, era kyova olaba amadiini gakyatusinga nnyo amaanyi olw'ensonga nti mu basawo mukyalimu abantu ab'emitima emibi. Okitegedde, mukyalimu ab'emitima emibi. Kati tulwana buwangwa kudda ku ntikko, tekijja kusoboka. Amadiini gajja kusigala nga gatukuba knockoutu nga bwe tugwa wansi, kubanga abazzukulu bajja kutuuka beebuuze kati bino ate bye tunoonya bye biki, nga n'abatuddemu ng'abakulembeze tebabifunamu mirembe, babeera mu kwewalampa, kwevuma, buteeyagaliza ate n'obutaagaliza abazzukulu. Abazzukulu tubateerengawo amakubo. Omuzzukulu bw'akyama mu mbuga yo ng'olaba nti akyalina olugendo lw'atambula, lumuteerewo, omuwabula omulage nti ye kati nkukozeeko bye nkukozeeko mpaddeyo emitwalo 10 nti ye. Naye bwe mba ndaba Mukasa akuyita ebintu bwe bityo, omuteerewo ekkuba agende n'ensi, atuukeyo naye bamuwabulireyo. Naye atuukeyo ng'ewa Mukasa alina kubeerayo emyenda 2, naye bamuwe ekkuba mugambe nti omanyi kati bakusindise ewa Jjinja. Bwe bityo ye lubaala luma abantu akacyo kano, ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kati nnyabo genda mu maaso, genda mu maaso. Badda ku sayidi yange baakumba bulungi abasirikale abo. Kati ne mu bayizi abaali awo mugongo gwange mwavaamu omuyizi yali mulenzi, naye n'akumba ng'alaga nti bali bye bakumba abimanyi era abitegeera. Ne bakumba ne bamaliriza nga basanyufu, ne bazina n'amazina, ne bakola obukodyo nga n'ono omuyizi alaga byonna abimanyi. Kati ngenda okulaba nga muto wange bamuyita Kibuuka Moses anzirirako ddala. Mutowo Kibuuka Moses, kati mu bubaka wali toloota mutowo ogwo Mweso. Ngenda okulaba nga muto wange Kibuuka Moses. Kibuuka Moses Mweso, langi ya green etegeeza Kabaka Ndawula. Kibuuka Moses, Kibuuka Musese, Kibuuka Omumbaale, Moses Kabaka Ndawula. Kabaka Ndawula yabalaga eby'obusiraamu, yajjira amannya g'obusiraamu, yabalaga emmunyenye, yabalaga omwezi, yabalaga piraawo, omuceere, yabalaga abasiraamu, yabaloosa emizikiti. Kati erinnya lijjidde mu myeso 2. Muto wange Kibuuka Moses najja. Toloota oli omuntu gw'omanyi mutowo, kati ogwo Mweso. Lubaala alondayo by'omanyi by'owangaaliramu mwakola editing osobole okufuna okumanya n'okutegeera. Muto wange Kibuuka Moses Mweso, just baleeteddewo Mweso nga basinziira ku muntu gw'omanyi. Kibuuka Musambwa, kitegeeza Kibuuka oyo musaale mu lubaalewo. Mu kugenda okubikka Kabaka nga mugenda okubikka Kabaka, full package erina okubaamu ebintu ebyo byonna, n'akasaale ka Kibuuka n'effumu lya Kibuuka byonna bibeeramu mu kutambuza ensonga. Era tugenda tubagamba mubikka Kabaka, naye mugoberere obubaka bwe mufuna, mukole ebintu nga biri full package, nga naye abamu n'ogenda ng'oleebeta n'olubugo oluddugavu, n'oleebeta n'amafumu 2 biki bintu bwe bityo. Mugoberere obubaka, mukuŋŋaanye Kabaka ono ekimujjuza kiki nga ngenda okubika, bubaka ki bwe ndudde nga nfuna. Kati Kibuuka Moses, Kibuuka Mweso ogwo Musambwa, Moses Mweso oyo Kabaka Ndawula. Okitegedde? Kati genda mu maaso, genda mu maaso nnyabo tuwulirize. Ngaze nga mpita n'aŋŋamba jangu nkubuulire. Bwe yampita yanjigyawo n'antwala. Bwe yantwala twasangayo omukyala ng'atudde ku Jjinja. Ndowooza olabye Lubaale gy'akulaza. Kibuuka Moses akutwala gye yakutwala, mwasangayo omukyala ng'atudde ku Jjinja. Omukyala Mweso, omukyala Maama Nnaalongo, Ejjinja Mweso. Ejjinja kwatudde Maama Nnaalongo abadde akugamba nti baabakweka ebyama bya Lubaale, ebyama ebiri mu Jjinja. Gaali bamawuuno maama, galiva mu Jjinja, gaali bamawuuno. Tingalongala abakyala n'abaami, gaali bamawuuno maama, galiva mu Jjinja. Ekiri mu Jjinja, ekifa mu Jjinja, ebyama bitudde mu Jjinja. Olubereberye abantu abasooka okukolimirwa Mukama Katonda ng'anyiize baafuuka enjazi, baafuuka amayinja, era olwazi terukumwangako kyoto. Era bw'ogendanga mu ttale lyonna n'osanga ng'ekyoto kitudde ku lwazi, totawananga kikumako, obeera otoopinga misango. Olwazi lutuddemu obulongo, olwazi lutuddemu ebyama, amayinja gonna g'olaba gatuddemu ebyama. Okitegedde? Kati Kibuuka Moses gy'akututa osanzeyo omukyala ng'atudde ku Jjinja. Nnaalongo yatuulira ebyama byammwe. Nnaalongo kye kibalwaza ebikulukuto mu bukyala, mu abakazi, abaana abato n'abafumbo n'abatali, mwenna endwadde yammwe bikulukuto. Maama alina ebyama bye yatuulira ebiri mu Jjinja. Ebyo byama
obulongo bubakuba musoka abakuba naye obulongo bwo kyeki buli olota ejjinja oba olota lubereberye kati mwali mwaza empewo okutwala wa pumbaavu okitegedde mwali mwaza empewo kutwala wa ate ng'ebyama byonna n'olugendo obiwulira ekkubo lye mulina okukwata oliwulira maama atudde ku jjinja maama byamaki bye yatuulira ebyo ebiri mu jjinja ejjinja mweso litegeeza lubereberye lubaale oyo atudde ku bulongo maama oyo ye lubaale maama ye mukyala kabaka omukulu ye Nnaalongo omukulu naye ebyama yabituulira byama bituddeko kati ogenda kukola otya mu kugenda okubika kabaka ng'entandikwa full package ne Gomesi eba erina okubaako kugiwa bamaama maama asobole okwanjuluza ebyama byeyatuulira ne bwe munajjanjaba ebikulukuto ne mugenda mu malwaliro ne mugenda mu basawo tebijja kuwona nkulayirira ojjanga n'ombuuka ng'obijjanjabye mujja kutuuka n'okuvunda obusolo si bwe bwabagejja bulinga amapaapaali bujja kutuuka okuvunda buvunde bwe munaaba temutegedde maama mutegeere kabaka mutegeere lubaale mutegeere kye muteekeddwa okukola muwe obubaka ekitiibwa mutegeere maama Nnaalongo yafuga lubaale oyo ebyama yabituddeko ne bwe munaakola muteno ne munaayita empewo temulina kye mujja kufuna pumbaavu okitegedde ye lwaki sikoma wano kubanga abantu ne bw'oli basomesa ne bw'oli bakoota tebajja kufuna kumanya na kutegeera abantu baagala byamangu abantu baagala byakumukeeka abantu balese obubaka bwe bafuna abantu baagadde okutambulira ku peesi yaabwe ku ndowooza zaabwe kentambule tukolemu omusingo tuwumuze empewo nfune akalembereza ngira nkyakola mujja kuvunda obusolo bwe bwabagejja bulinga obwembwa okitegedde bwe mufumbirwa ng'ate obusolo buli nkinga okitegedde buvulula kazolo nno kanzesa oba kavulula katya oba babeera batudde naawulira nga kavulula ndoza kabanga omupiira bwe gunaabeerako ekituli noteekako amazzi nolaba nga guvulula kireka nabo ndoze babeera batudde awo abaawulira kavulula okitegedde solo bwe bwetaaga kulabako nga kavulula ye nno maama katunuulikkako maada olemwa katudde kasola akavulula njagala okukalaba nze emmere eyinza n'okkulema oba abeerawo ng'atudde nga kavulula waliwo ebintu ebimu nange ebinsesa oba singa n'abasajja naffe twali tugenda mu nsonga waliwo ebintu ebimu nga nawe wali weegomba obbirabako okeera ku makya omusajja n'ogamba ndi mu nsonga ne weepaadinga oba beeteeka yonna bikookooma oba kaba kavulula awulira bannange maada emboozi za wano olimwa kanzire ku mulamwa maada ayambadde gomesi ya pinki ng'ayina byalya bye saategeera kati olabye omukyalo yatudde ku jjinja ayambadde gomesi ya pinki twabagambye empale wansi ya guliini waggulu essaati njeru kati wali kabaka bulamu avuddeko enkima ezijja okukimuna akatundu twakalabye netuddamu ne tulaba abaana b'essomero ayambadde guliini wansi waggulu white kakati wanera owulira kibuuka Moses kibuuka Musambwa kibuuka ye Musaale kibuuka okukwatirako bano balwanira okubatuusa ku nsonga kati ensonga zibatuusizzaako abatutte ku mukyala ayambadde pinki gomesi ya pinki atudde ku jjinja gomesi ya pinki langi ya pinki eba yakabaka ndawula ate langi ya pinki erina wejjira mu katundu ka musisi maama Namusisi naye ayambala engoye ziba za pinki kyokka pinki ono abadde mu mukyalo ono pinki ono wa kabaka ndawula kabaka ndawula ayambala kale ez'enjawulo kale ya kitaka eba nkozi kale ya guliini ya kitundu ky'ekisirikale ekyejje ly'empingu ery'oku mazzi kale enjeru kanzu ya kabaka ndawula mu kitundu eky'ekitangaala kale ya pinki kanzu ya ndawula tetera kuba ya pinki kale ya pinki etera kuba ya maama Nandawula ye lwaki munnyonnyola nnyo bino byonna by'omunnyonnyola tabitegeera kati bano babeera eri mu basajja ate Katonda tekimugaana kati yalwala n'ekikulukuto kati olwolumu asirika omusajja obeera bwanaamuwaako kubanga kati wano era amaddu gamukwata ng'ate alina ekikulukuto n'asirika naye n'abasajja balina ennaku n'asirika ye afa kuyisaawo bibye bannange owulira otamwa otamwa mpulira n'okuntama bintami lwaki obula afe ababivaako ffe tusinga kakati ono alabika asirika n'okusitika omusajja olw'okuba ye ayagala kikadda wuwe omusajja mwami nze njagala naye ng'ate akulukuta kati ate ono takkiriza kussaako ttaala
ebintu ebifaanaganako bwe bityo olaba ebintu ebyo bannange mpulidde ntamiddwa ebyantama okitegedde kuba basirikira bingi kati mulimu n'abasajja abakomba wansi omukazi najja n'obubwa alina obubwa wansi yabwala obubwa okitegedde mu biseera byeby'eddembe bireeta otusirasira otubwabwabwa tuli mu kasolo tuleeta otusirasira kati bwana abasajja abakomba wansi abatamanyi oba omukazi alina ebyama byasirikira kitegedde omusajja n'aleeta omulevu n'alyoka n'agunyikamu gwonna ne gubanga oguwuusa ebinyeebwa kati ate omukazi ono bw'ayagala otusirasira tuli ne tutandika okutankuuka ne tusituka tetujja omusajja n'akomba otusirasira n'abanga awuuta owusera ate we bamira tebabeera nawe bawandula ku bbali nti sirabagako omusajja nze simanyi nti oba babeera n'obukebe we bawandula ku bbali era kyemmanyiira byonna abikomba bigendera ku lulimi ate olulimi lutambula n'omumiro kati omukazi oluusi alinamu bikabootongo musolo UTI bintu ebityo oluusi amazzi gaba geekutudde alinamu obubwa oluusi kabakandawula amubanja okitegedde kati atawaazizza mu budde obwo ogusajja guleesa omulevu omukyalo oli wakabi omanye amasira gano gaba tegawoomerera kakati kale omwami alowooza oba akomba biki ebintu ebityo kumba ali ku masira mpulidde okutamulitamize nampulira kisikeyagala nakweyagala n'omubiri gunampulira gufudde naye kakati oba abasajja babakombayo biki oba mulimu n'abantu babeetaga kutta busi kyekiganye ne lubaale okutirira babakomba ki oba balina tesiti ki balinga batalya mmere so omusajja omukulu n'osanga omulevu gukutteko ebintu ebyeru kigamba mbone mpulira bintamye leka tugende mu maaso naye bannange maada banne emboozi za wanuulimwa bannange owankomena wano bampulira ntamiddwa kale genda mu maaso kakuyambe genda mu maaso kale nenfukamira nembuuza abakyala abo baali babiri nga bali awo naye nga walinga ewali ettale bwalinga akasaka byonna byandeka awo teyayongera nti oba agenda kumbuulira awo kwe kumubuuza nti ate muto wange Aida bamuyita Aida Nalwoga aliwa asiga ndowooza owulira gaddeyo muyite tugende ndowooza owulira gyonna myeso muto wange Aida Nalwoga oli Kibuuka Moses okitegedde omukyala atudde ku jjinja ayambadde pinki muto wange Aida Nalwoga Aida maama Nandawula Nalwoga Musambwa Musese Nalwoga ndowooza ab'emmamba be bakola ki be balituuma ye mukyala ono atudde ku jjinja kuba Nalwoga alina ejjinja eriyitibwa Nalwoga Essese gyeriri ejjinja eriyitibwa Nalwoga kati byama ki Nalwoga bye yatuulira owulira lubaalo ono nti yeetaaga bakenkufu akola lubaalo ono alina okuba ng'asobola omumutaputa kati olaba bwe tuzudde omukyala ayambadde pinki maama Nandawula atuulidde ejjinja atuulidde ebyama naye Kibuuka Omumbaale ye musaale atuuse omukyala ono ku mweso Kibuuka Moses Kabaka Ndawula asanze omukyala atudde ku jjinja ebyama ebiri mu jjinja ekiri mu jjinja lubaale atudde ku bulongo naye ebyama omukyala yabituulako omukyala oyo yaani kati omukyala oyo yayambadde gomesi ya pinki ya maama Nandawula yennyota omukyala ono mwatambulira alyoka asanga omwaliro gwe waggulu ogwamukasa okitegedde kakati omukyalo ono nannyini bubaka abuuzizza abakyala bano nti Aida Nalwoga aliwa bakugamba nga yakugamba gwabuuza yennyini ate ye Aida Nalwoga ye gomesi ya pinki ye Aida pinki tugamye maama Nandawula okitegedde ye gomesi ya pinki ejjinja byebyama atudde ku jjinja musambwa ky'omukazi oguyina ejjinja eririna erinnya musambwa gwa Nalwoga
Aida Nalwoga ali luddawa bakugamba nga yakugamba nga yo yennyini atudde awo ku jjinja. Aida Nalwoga gomesi ya pinki yeyita bakatundu ka Aida maama Nandawula. Nalwoga lyejjinja kwatudde. Kitegedde Nalwoga musambwa musese. Nalwoga musambwa ebyama byagwo biri mu jjinja. Okitegedde era ejjinja Nalwoga gyeriri kati mbubaaza mpewo embwa zino. Wulira olugendo twaza mpewo ngenge fumbaavu kankumena wano n'okunyiga nnyiizi twaza mpewo. Lubaala omu wakutaputa, lubaala omu si wabya ku mukeeka, lubaala omu atudde ku byama bingi, lubaala omu yabakweka alina ebikusike, lubaala omu lugendo, nsozi, ŋŋendo, ntabaalo, amaanyi gaasaasaana dda gaakujja mu ttale, mu nsozi, mu mayinja. Ngenge twaza lubaale. Ojja kulwala nnyo ekikulukuto, kasolo katuuke okugejja kafuuke nga ffene, katuuke n'okuvunda munda. Abasajja bakomba obusolo omusange otawaaze ku ssaawa eyo ati tibane mbu nkombayo. Ngenge okitegedde n'alyoka ayogeza ekyejo nziba nii mwami nkwagala nze oba tonkombyeyo nzeera. Lubaala jjabbala emannyo mumuteekemu nnyo obukaba obuseegu mukozese bannammwe ebintu ebitaliiyo. Ngenge ne twaza lubaale ne tuyita empewo. Bwe ziterera ng'ojjanga numbuuka. Ate mmwe bakazi mmwe mwetaaga mu mpenga nnyo n'abasajja mmwe abaana b'obulenzi n'ab'obuwala mwenna benzize ensomesa mu mpenga nnyo nga temukoma mubeere n'emitima emigabi. Temutunuulira omuntu asobola okulambulula obulamu bwo omuwaalye nga ne bw'oba n'obukadde 10 ekigugano muwa akakadde kiki? Lwaki omuwa emitwalo 5? Lwaki omuwa emitwalo 10 ng'ate olina obukadde 3? Muweeko akakadde omugambe weebali buwi. Mwe mwagala buli kasente ke mugaba nga bamaze kakolera ye wano tetukola komaanina n'ebirala. Okitegedde weewaawo abakuume Liisodde ne Ddunda Namugereka Kiwa Mirembe yenze Omulangira Jjuuko mu Nnabuddu.